musalingi gy'akawumbi babikola babimanya nigo walagira okutegeka ekivulu sasula tubulireyo omuntu omupromota gwalagira nti nkulagidde geno tekeka ebivulu ani wantwalanga ebintu byekapeeka ng'ogenda muzayi agenda okugulawo ettendekero lyo bakwata obuwumbi busatu ne babuwa ba aliyeti batwakwadde emitwalo 2 twalekananga ku maledi amativi ku social media buli wamu mututamizza ekibiina kyammwe mu basajjamu mutwetedde obusungu ku mitima mutwetamizza sale musalo twetedde ennaku ku mutima singa at least toziba otandekene nti wateziriwo bubeezi naye abantu boziwa nga tete babagattako abantu boziwa nga tebabagasa abantu bemuwasane nga tebabawagira mutwetedde obulumi ku mutima ne tubakolera musobole okubeera mu bifo bye mulimu ne tuwunsika nga tukaaba naye nga abatabagasa mubawa ssente essaawa ya leero ntunulira alien skin mumutunudde mwenna namba mugambye nolajja mu state house teraba muzeeyi omwana oyo singa n'agatta ku Bobi Wine ne babafuukira ekizibu mugenda kugamba kyensi nakuweza buli bintu byonna bawadde ng'oteekako obutesi buntu bwoti singa essaawa leero alien yeegatta ne Bobi Wine munoonya kuddamu kutta bantu ensi mungera gigamba ki omwana alina komande abavubuka bamuwulire babafaana batana abasajja bakulu n'abakadde n'abato n'okumusabusa ku pelolo nti buli mwezi alien skin afuna milioni 10 alisa abaana oba mumugulire ekitaka atwalewo abo abaana babazimbire babeere n'agagaya yegigafuna emirimu temukisobola singa abavubuka abo beegatta ku Bobi Wine singa bayingira politics ne babafuukira ekizibu ensi mungera gigamba ki ti mwamutunuliranga nga mumulaba mwamulabanga nga akula nga mumulaba temwamufaako temwamwanguyira mutegeeza ki basajja mmwe muli balungi mulina emitima emirungi naye amazima gali temusima bantu abakolera. Yes, right. Baganda bange mbanirizaako nnyo ku Yugi Update TV ku badde osinzira okubanga otuwuliriza. Baganda bange ababaddeko ne mutula ne muwuliriza ne musharinga ne mukomentinga mbebaza nnyo mbebaza ebyensuso mubala omulimu gw'amaanyi ogwo gwe mukola ogw'obutawera okubanga mutuwuliriza. Baganda nga bali Saudi Arabia, abali Katoman, USA, UK, Sudan, abali wano ku mirwana Kenya nammwe tubanirizaako nnyo mwebale omulimu gw'amaanyi gwe mukola. Kakati baganda bange mwatana kubanga musubscribinga mbakubiriza ne mugende mu maaso n'okusubscribinga kubanga zezini ku channel zigino okubanga zituyamba naddala mu kaseera akaakalulu okubanga tuprovidinga information emala okusobola okulaba nga tuteekateekera eggwanga lyaffe erijja mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati nina maaso n'okulabula abo bonna bonna abagenda mu maaso n'okuyeekera ekibiina kya NUP, abayeekera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ffe tubagana kulya ssente zammwe mu gavumenti eriko kati musobola okulya byonna bye mulidde naye mukimanye nti nno sawa yonna ebintu bikyuka. Gojja kulya abantu abo be mulaba abalya ssente ezo ne bajja ne bayeekera ekibiina ekigezaako okulwanira eddembe ly'obuntu, mitima gyabwe batuuka ekiseera ne bejjusa. Kati example njagala otwale ya Fulufiga, ebigambo ebyo byayogedde si bigambo bya bulijjo, ebigambo yabyogedde ng'abijja ku ntobo y'omutima gwe ng'akulaga nti babijja ku ntobo y'omutima gwabwe gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Yayogedde ebigambo ng'alaga nti kiraga nti gavumenti eriko bakoze kyamaanyi nnyo giremeza mu buyinza, bagikoledde. Naye njagala okutegeeza muganange gavumenti n'onoogikolera ebirungi ebyenkana ki tejja kusiima kubanga balaba toli waabwe, balina abalondemu be balondamu ne bagamba ono bamusiza ku ddala lino ono bamusiza ku ddala lino. Onooba okolera ebirungi ebyenkana ki nawe okimanyi tibalina kibagenda kusiimamu ate okanya kubanga olya mu ggwanga ly'olukwe banange katwebuli mugenda kudaaga mugenda kubanga munoonya gwe mulaajanira ebiseera ebijja mu maaso nga temulaba. Kati mutandise okunokolayo konsandi zammwe mutandise okubanga ate ebyo byowooza nti nno alien skin wanaatandika okwegatta ku Bobi Wine. Kankubuulire ekibiina kya NUP tekiyina lutalo na alien skin, tekiyina lutalo na muyimbi yenna okujjako yenna yagala okwegatta ku kibiina tumwaniriza kasita abanga alina kyagatta ku ggwanga. Omuntu kasita avaayo n'azuukuka obwongo n'agamba kati nze ntegedde ekituufu tumwaniriza. Newabeera nga gwe Fulufiga okutegeerako nga kuzze essaawa zino nawe tujja kukwaniriza mu kibiina kya NUP obanga ojja kuleetawo enkyukakyuka. Ffe tulina gwe tugaana kuva dda ffe wano mu Buganda twaniriza buli omu, twagala okuteekawo unity mu bantu ne mu ggwanga Uganda. So tetulina muntu n'omu gwe tuboola n'oba omaze ebbanga nga bakukozesa eriwera. Tuba tumanyi bye bakozesa, tubimanyi, tumanyi agenda zaabwe.
ne mukama waba akuyambye n'akuteekako ekisa n'oba nga obitegedde tujja kukwaniriza era tujja kujja tusaavingire wamu. Mbagala nnyo baganda bange, genda maaso n'okusharinga, commentinga, likinga. Baganda bange ate nakuba nga musubscribinga, bakubiriza mugende maaso n'okuba nga musubscribinga ku UG Updates TV. Mbagala nnyo, mweraba.